mbadde mbasaba nga bwe twabeesonyiwa mutwesonyiwe. Gamba muwala otaddamu kkubira bantu bange masimu ng'abagamba nonsensi we. Ebikwata ku bulamu bwange tebimukwatako. Nga nange ebikwata ku bulamu bwe bitankwatako. Ekitugatta kiri kimu baana. Looya yabawandiikira ebbaluwa n'abategeeza kye nnali njagala okukola. N'abategeeza ng'ennaku z'omwezi 2 nali njagala kutwala mwana oyo. Temwaddamu looya ne musirika mulowooza nti nno abantu buli dakiika bagenda beeramu oyo katemba w'okwefuula abantu nti nno tetutegeera kye tukola. Ndi muntu mukulu, bwe mba ngambye njagala abaana bange mba njagala abaana bange. Bwe mba mbaweereza message ne mutagiddamu ekyo mba nkiteekeddemu abantu abakulu. Bwe mba mwagadde mukole kye mulaba nti ekirina okukolebwa ng'abantu abakulu, bwe mba temwagadde mukireke. Wabula muwala otaddangayo okuweereza message omuntu wange yenna. Ezo ez'ekisiru musimanyi State House. Nonsense. What is State House? What is State House? State House. Nebidanga mukatemba State House. State House. Mugamba agenda alete President Museveni. Mulekerawo okutufuula abantu abasiru, mulekerawo okwesiriwaza, mulekerawo okutufulira ddala abantu abasiru. Taddangayo. Bwe baba bamugamba nze nina abaana nze mbalina, taddamu okwasamira omuntu yenna. Gubeere gumena omulundi ogusemberayo ddala. Ensonga zonna zitambuzibwa ba looya. Looya yamuweereza ebbaluwa n'amugamba nti nno omu ku babiri twalina okutwala omwana obutasukka nnaku z'omwezi 3. Ne mugamba omwana alina mutwala ng'ennaku z'omwezi 3. Entambula zange tezimukwatirako ddala, taddamu n'okubyasamirako kubanga tebimukwatako. Ayina kukola kifaatagana ku baana, talina kubuuza tatambudde atya nakoledde ani. That is nonsense. Ebyo tebimukwatako. Abuuze ekikwata ku baana. Ekikwata ku baana namugamba nga 2 ngenda twala omwana. N'agaana. 3 lwabadde lwaggulu teyatutte mwana. Kati kooti ejja kutulamulira tewali buzibu. Naye taddayo. Takiddamu. Sibadde nti ngenda kuddamu okuweereza oba okwogera n'omuntu yenna. Wabula kirabika oyo omusiru tamanyi w'alina kukoma. Taddayo. Nga bwe nabwesonyiwa bw'aba neesonyiwa. Aleke ekintu kimu, bw'aba alina ensonga yonna gye yeetaaga ku baana. Looya wange nze waali essaawa 24 amuwandiikire nga nange bwe mbeera muwandiikira full stop. Taddayo okuweereza oyo nonsensi w'embu nno. Simanyi State House kali ama okummanyiira. Abantu b'e Canada katubanjulire fresh frozen matooke okuva e Uganda. Ettooke lirituukidde ddala wennyini w'oli okuva e Uganda mu East Africa. Jangu onyumire taste of East Africa mu Canada. Tukuterekera amatooke ne gabeera nga gasobola okubeerawo okumala emyaka 2. Kati nokola oddayo kati ku 437 332 7894. Mwattu ate tujja gakuleetera wennyini awo ewuwo. Oba genda ku smartaccessbusiness.com oba ku info@smartaccessbusiness.com. Kati laba Ontario supplying a frozen matooke mu bibuga bino: Ottawa, Mississauga, Hamilton, London, Kitchener, Windsor, St. Catharines, Kingston, Brantford. Abe Toronto mutusange ku Lowry Meat Market ku Young Street, ate Brampton One Stop African Caribbean Market ku Lisa Street, ne Scarborough ku Skyland Food Mart, Lawrence Avenue, e Niagara ku Ademo Africa Grocery Store, Main Street. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiramu kama Katonda yebazibwe oba Yesu yebazibwe. Tubatumiddeko mwenna abatulaba bonna owangale okubeera nga otulaba, era ndi wano ne Sharifa. Kitegeera wali Omumerika twogereyogeremuko. Leero ndowooza talina stress. No, sina stress wali. No stress? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sina stress. So tuli wano naye Omumerika yayingiddewo, tunyumyemuko naye tulabe ekigenda mu maaso, songa zaabwe
zakoma kuki ziri kuki bali kuki byonna byonna nsaba weyanjule Hajjati Sharifa. Amanya gange nze Sharifa. Nze Nalongo Sharifa. Nalongo? Yes. Nalongo Sharifa. Nalongo Sharifa. Oh, yes. Two times? Yes, mashallah. 2 times jackpot. Yeah, Nalongo mashallah. 2 times. Allah yagaba byonna biva wali Mungu. Okikola otya? Allah. Tali kirala. Abalongo babafuna batya? Farouk. Ati kyaliwo. Twasoma mu biology and how things are done. Kati gwokola omulimu gwo ye Allah n'amanya kikyagenda okuwa. How things are done. How things are done. Yes. Tetumanyi biology. Bano yadagabi. Tetumanyi bakikola. Farouk ali muzadde. Wati waba oli muzadde. Iyo process yenyingi oyitamu era gyokola kati Allah yasalawo. Okay. Nti wadde babiri basatu bana omu. Omanyi Haji nali njogerako naye. Haji nangamba nti ewammwe wano. Oh. Abalongo mubazaala Allah yabawa. Mashallah munaye. Bwoliwa 2 times. Yeah. Kitegeeza osobola n'okuba 3 times. Allah anaaba akimpadde ekijja kimwebaza. Era nze kati ndi mama w'abaana. Kitegeeza gwe omuntu takwemoolerako. Abula Farouk. Ajja ali redde. Abalongo bafuna. Oba tonywedde mu nsawo. Towemoolera ku mukyalo. Banga anywedde. Ajja kusuulirawo ababiri. Ate otandike kubuzaabuza bintu. Banga anywedde. Allah agenda otuwa ezzadde. Allah yaba amanyi lwakyali kuwa. Era lwakyali kwongera n'okulyongera. Ate era mwayita ne baraka gy'otasuubira. Kuba ogenda olaba nga bintu bingi Allah byakusumululidde bingi. N'omwebaza bwebaza. Amerika egamba ki? Amerika nonja alhamdulillah nafuna family nafuna emikwano banaye. After coming to wabweru nembulira abantu kale byali biliwo nafuna abantu bangi Farouk. By the way abantu balaba shoyo bambi era mwebale nnyo Farouk mulabire ddala. Tuli mu nsonga za Hajjati ne Haji. Nziraba zibatwalaganya naye nze. Nziraba naye nze am girl child. Girl child? I stand with Hajjati. Mutaka mufuna okunoonyereza nti munasala. Ndako okunoonyereza kugene mu maaso. Farouk olaba ebiseera ebisinga buli lw'oyakwana n'omusajja bajja kuleeta nnyo bino busimanya wali mubbi wali malaya wali oleetanga abasajja kati ife abamu oleetanga abasajja mu nnyumba ekitaali nawo. Nawe babigambako naye nga babikkirira kino kyawo muganda waabwe omwami kusiba Haji nga kibabikkirira kubanga kye kyasinga exposing the whole story. Ekitegeera. Bwekityo bwe kibeera. Yeah, I don't know why families ezimu sigamba zonna kuba mulimu family ezimu naye mfuna obutakanya ne mumaliriza bulungi mu nnyumba n'ebintu nebitafuluma. Naye ebiseera ebisinga bw'osanga families ezimu n'ozituukira n'otuukira emikono gy'omusajja nga buli omu agamba tujja kuyambako tujja kuyamba naye ngulaba tiwali kigenda mu maaso ate nga gweyongera kunyigirizibwa kati ffe kyatutuukako twavaayo Haji ali kusaidi yaabwe kuba yali ayina good relationship nabo abagamba naye tugenda maaso ebintu bigenda maaso natwali atufaako tetumanyi naye abantu abavunanyizibwa ne bagamba omwami nti naye ebintu byokola kwaffe tebaatuddiranga ne tubinjukira nze twatuka n'ogamba ku Mayanja omusajja atu naye n'ayogerako nabo we don't know what came out kuba naye simu gye yasembayo okwogerako nange yaŋŋamba Sharifa omuntu omu ebintu w'oyogera naye w'olaba ng'entegeera ye eyina bwetegeera ebintu n'ofunako ne ku bakulu be abamusingako n'oyogerako nabo ekintu otuuka time n'okola ki n'okita kati kitegeeza he tried his best kubanga mwami buli omu amuwa ekitiibwa mu Boston banaye muntu mulamu nnyo muntu mulungi buli muntu amuwa ekitiibwa Mayanja naye bami he tried n'akita era ffe ne bwe yadda kutuwa obubaka Haji n'amugamba balikuwa bali batugamba nti nze ne Haji twesitule tugende ku ofisi ya muganda we omu Haji n'agamba sisobola genda mu ofisi nze taata nyimukire abaana agamba sigenda kukikola. So kati gogamba nti omukazi kasayawukana n'omusajja ebiseera ebisinga family ezimu yes naye mulimu abalungi nga mujja tuula bagambe omukazi ono like mu kibumbe ombe kigwe naye family ezirimu obuvuyo kati nze nga kunze ku bintuuseeko till now nga buvuyo
Farouk Kikibaleta nze ndowooza baba nabo balwanirira muganda waabwe kubanga jjuka naye alina byabagamba ebisanyusa amatu gaabwe owulira nga nange bwe nina bye ŋŋamba baganda bange ebigenda basanyusa naye ate ne bakweka ebimu ku byendi mukola okitegeera kati nze nzirayo ku kintu kyaja ati bambi nze I feel baleese nnyo ebintu bino ebirimu ssente simanya yali mubbi simanya bikoze bitya naye ate basooke bafokasinge ku mwana ono bambi eyakwatibwa omuwala bukiba nga ddala bituwulira nga bituufu nange simanyi naye weba nga bituufu munabaana ebe yayonooneka byebi byonna byonna basooke bafokasinge ku nsonga y'omwana Farouk ankubuulire buli omukazi lw'ovayo ne exposing nga n'obwa musajja no exposing ofuna obuyambi nze when I came out and spoke bintu bingi ebya turning around ng'omuntu oli ayina engeri yejja yabibalamu ate ne bikyuka after people coming in bw'obanga oli ku kituufu ng'oli ku kituufu ng'olaba onyigiriziddwa nnyo ng'onyigiriziddwa nnyo emabega w'olujja tebalabayo but when you come out and speak abantu bawuliriza ne bawenga side zombi nze kyekyanzijjayo ngera ŋŋamba ndi very ready nabo sayidi yaabwe eveeyo boogere ddala ekituufu ekigenda mu maaso bwe mba nnima nga kitange tebamusiba ennateete era baveeyo boogere bwe mba nnima ne mama wange tebamutulugonya wano ku bisenge era baveeyo boogere okitegeera naye nawo olunaku lwonna balivaayo nze alhamdulillah wendi Allah aba atuwangazza obwenkanya bukola ki busobola okuvaayo naye nze ku sayidi yaja tubambi amusabire naye ndaba bamuvuga bamuzze eno yajja bw'ati bamuzze eno kati omusabire bamukyusiza mukazi wattu yajja ku nsonga za mwana we naye tense n'okweyanika obuziina bwegwe yayagala gye yava ate nadde ewagundi nezira ewagundi n'ebyapa babijjeeyo kati ebyo ebiseera ebisinga Farouk ankubulire bw'oyawukana n'omuntu the new person you have naye alina obulamu bwe bambi bw'atambuliramu omuntu gw'oyawukanye naye talina nsonga lwaki abayingira mu relationship y'omuntu gwe waliko naye oba gw'oyina kati anti oli yazaala ono omwana omukadde gwe yayina omukadde yazaala ono kati ono omukadde talina yingira awo bwe baba bayimu bondi y'omwana aba asobola okwoga naye ngamba famire y'omusajja lwaki yo yeekuba ennyo balese n'oli simanya gye yasookera musimanya yamubba ebyapa ate simanya kati noono naye ayagala mubba basooke bajje ku byessente babiteeke ebbali ffe tuli ku mwana muwala afunye obwenkanya then awo tulabe nti jjajja tuba yabba tubintegeere ozi n'ebyo byalimu abaana of course by'abaana by'abaana naye yange si byakwata bannaye muzansonyi waseke yange si byakwata ebyange byaki soko bajjukize tutandike ekintu kyonga bwe ebyange baali byakuwamba abaana bagenze kulaba ku jjajjaabwe mukyala ne babawambirayo gye byatandikira ebyo byali byakuwamba baana babawamba ne babawambirayo nga bawenze okulaba ku jjajjaabwe omukyala omubuuzaako in good faith ne babakwatirayo ne babanyima mpaka kati twagenda olaba so Sharifa tuli nayo wano atubuulire ebintu byabwe biri bitya kubanga kati ebintu bitabuse everywhere yagamba ali ku Girl Child ndi ku Girl Child bannaye pozi haji waba teyakwata Allah mnaye amusaasire no tusigalawo kunoonyeza kati ani yakwata omwana waba haji teyakwata nga bambi kituufu teyakwata then batubuulire ani yakwata omwana omuntu omutuufu ne haji ati baveyo ndowooza haji ati yetondere haji omuwaayiriza kuba munaye ekyo kintu kinene kisiba ku muntu kinene nnyo so Sharifa soko bajjukize kesiyo tugitandike tugitemeteme paka we muli kati njatandika nga ebintu biwedde Farouk wetwa haji kuba bintu bisinga bikabitamu ne haji naye ngenasooka kwogera ku bintu okuli ekitiibwa ky'omuzadde n'eddembe ly'abaana bwengenda okugamba ino program yo Farouk ngenda kusookera ku kyabazadde ninjogere ne ku balooya ngenda kusookera ku kintu ky'abazadde Farouk twandisaanyanga nnyo okuwereŋŋananga abazadde bannaffe betusanze obukulu ekitiibwa bwani njogedde oluganda olutuufu nti woba ompasizza nga ndi mukyalawo I should respect your parents so much kubanga bwe baba bankuzizza gwe okunsanga wendi yes the same way naffe abakazi nga bemutwala ne mutwanjulira bakadde bammwe noŋŋamba nti onanzaala yono taata wange nembawa ekitiibwa ndowooza ekitiibwa kyandibadde kyekumya ddala temba mufunye obutakkaanya bammwe abazadde mubajje nga mu nsonga zammwe nti muzituuseyo nga mwagala bawabula
naye si baweebuula bavuma bawemula kati nga ffe abaddeko n'abantu abawemula olina awemula bakadde bo n'abavuma abatyobodde nti buli kasobi kwe wali okozeeko n'akugamba nti omuti teguva waggulu na how do they say it? The tree doesn't fall far from an apple doesn't fall far from is it that tree something like that yeah kati ng'okiza mu Luganda bene nga gye bakyogeramu kyova nkugamba nti abantu bandibadde nze I'll talk through my experience nti omuntu gwe nalina yalinga avuma saga bizza nnyo naye ebiriwo right now ekitegeera nti till now asobola okukwata essimu ku bintu byamala okola haji asobola okukwata essimu n'amuweza recording ng'era mulimu omuvuma omuwemula family ekyeyinza okuba nga tukola ki kuyisaawo bintu byo nga tolina facts. I have my facts era nga nazikuwa Farouk kyenyinza osooka okugamba tulinako omuntu omu nze yannoonya Farouk ndi mukyala musabi nnyo ndi mukyala musiraamu era nsaalira ddala naye nsaalira nnyo abaana bange okubeera ki obulungi bali bekola ki besiraba naye okusinga ekineewuunyisa balina omuntu omu mu famire yaabwe yannoonya naye nga noonyeza through my sister nga bagamba njagala kwogerako naani oba ndowooza kyamulumiriza kyamuluma n'agamba nnoonye sister wange n'amuwa essimu n'aŋŋamba aliwo omuntu akunoonya naye aŋŋamba uje bw'anaakweyanjuya gujja mmutegeera bw'aŋŋamba omuntu erinnya lye n'omutegeera oyinza okwagala okwogera naye namugamba tewali buzibu so nenjogera naye n'aŋŋamba ebintu bingi bye sigenda kusanguza wano kitegeera famire eyo byerowooza towards me naye ng'ate bo balaba amazima we gali okitegeera kwa Faruka abantu bano bonna bowangadde nabo omuntu asomanya obubi bwo n'obulingi bwo ng'okyaba ebbanga liwamala ng'okyabalimu ng'oli nabo so yayogera nange nga ne mukunzibirako nno wano bya mwana wange gye bamututte ku ssomero lye bamututteko lye bamuddusiriza kubanga eri ku Homesdalen gayaza bamuddusizaayo mu third term eno just because nze ne sister wange twagendayo ku ssomero nitulaba ku mwana oyo Mayanja Mahad netumulabako naye nga jjukira this is the same situation gye bayisa mwana oyo bwe yali ku Rich Dad these people secretary nozayo amuwa amateeka yakwekako omwana era mu office nga ffe tugenze omulabako brother wange amunoonya omwana tamulaba naye nga omwana yatunyumiza nti yali mu office nga secretary amukwese ngalabako jjawo atambula kusomera amunoonya okitegeera era nga ne bunne obusinga bugamba ayika yagenze waka kyokka wenyinga ate omwana yaliwo that is torture causing a trauma ku baana Farouk fe abazadde tugera ne twawukana noyawukana n'omuntu noyawukana naye mu bulungi era nolowooza mu bulungi kwa Farouk fe abakazi abamu engeri gye tulimu you don't want to go ng'ofuna abantu abalala ng'okyali mu bufumbo bwa muntu ono oyagala omuntu ono oyawukane naye ng'omutegeezezza kuba yali mukwano yaliko kyaliiwo omugambe nti omanyi kino tukivuze kiganye naye olaba otya tukita tusigaze nerogera omugamba nga mwemidala mulaba kiganye okitegeera n'omugamba omanyi kiganye tukite kuba bakazi abamu tetuli bayaaye nga bwe batulaba bo bwe batusuubiza famire zaabwe nti oyagala ogenda ofumbe wano ofumbe nga tewoli mu maka g'omusajja ki omulala kisingako n'omugamba nti omanyi tuteŋŋane engeri gye tulinawo bondi eri ey'omwana oba abaana gye tuba kisigaza tumulabire bulungi like peacefully era naye ate nga weewunya omuntu ono gw'ogamba yavuddeko ne main cause ekuleetera gwe omukazi omugamba omanyi obugumiikiriza bwange bukomye wano buli omu atambuze bulamu bwe omuntu ono n'akwegayira ng'avamu abaabiraba mu paati ezaasooka ezange mwabiraba yeetonda ne mumugamba nedda omutima gwasazeewo Faruku olaba fe abakazi osobola okugumiikiriza omusajja n'ogumiikiriza omwami w'ebbanga lyonna by the time you decide to walk out oba okkiriza kiganye kyoba olaba ti balina eŋŋombo nti omukazi atuuka okwawukana naawe nga yanoba dda mu mutima obijja bipayiringa ate kati ate ddala nga nga Allah yaggeredde nga munno gw'olina wamumwa nga buli ekibadde kibeerawo wakati wammwe famire ye ekimanyiiko mu kusooka fe abakazi kiba kitufaananira bubi naye ate kitutaasa naye ate weewuunye eno mu maaso ebintu gye biba bigenze nti famire ye batekyeraba muganda byo bye yakkola wabula olw'okuba gwe oyawukanye naye mulimu famire ezirina eno ŋŋombo omukazi tanoba
wegamba bakuwasa ndowooza olina kubeera property yaabwe Okay. okitegeera naye nze kyenyinza okuddayo Faruku kyagera ku kitiibwa ky'omuzadde kiruma nnyo omuntu okubeera nga weebula bakadde bo kiruma Ani abaweebula? kati nze tumanyi sayidi omusajja olaba nga ne kati amaze okuweebula mamange bamuweebulira ne waka bazi bakoze obuvuyo era that day I won't forget nakwata essimu yange nempeeza eyali my ex meal ex Nazaala ne mugamba maama sandate nti byakula byonna obiraba naye nsaba nnyo amaziga gakabiza famire yange famiyo terigakaaba kuba kyansukkako kasita nawulira nti poliisi eze neeyuya maama wange wano ku bisenge bamukozeeko akavuyo kitegeera Faruku maama wange yafuna pressure gy'atalina talina bulwadde bwa pressure era famire eyo nkimanyi bulungi bayisobola okuba nga bagikola bulungi obulwadde mama wange bwalina yalinga ulcers naye ebintu ebyajja bibaawo mukazi wattu yafunamu pressure era kati emusiza ddala bubi ninga obulwadde yayita buyina naye byava ku birowoozo embya gye bayitamu by that time stress eyaliwo bambi yaraala ekya Haaji okumusiba bo balowooza Haaji anyumirwa nnyo okubeera nga ayogera ku mwami Damira Sadaati bambi tanyumirwa wabula Haaji ne ku luno okuvaayo yavaayo just after nga Sadaati amaze omuprovoking amweza audio yava kuki kankikunyonyole bulungi audio eyo yava ku muganda wenze Kasanamala okwogera ne muganda we mwami Majidu ne munjogera ne mugamba ekyokunimba abaana jukira nti bino byali mu paati za Haaji ekyo tulimba nti abaana we bali nga ate abaana nga tata waabwe waali nti yakomyewo nga tumaze otegera nti tata waabwe takola ki taliiwo nenjogerako ne muganda we mwami Majidu kubanga jukira mu mpapula yalimu era abantu basobola okunjuya sirina muntu yenna gwe nali nzizeemu okunyega ekigambo okitegeera okuva wenagamba maama we wayiwe namugamba mama kansubire amaziga Sadaati gakabiza famire yange bo tebali gakaaba maama we kwe kuŋŋamba tikyaifa ebintu bino bivana bivudde ku ggwe singa omwana oyo gw'olina nakato wamuleeta byandibadde byaggwa naye omwana wandibadde gwe omuleeta nse nja kukwata bakulu bannange tujje twetondere Haaji byali ebigambo byajati kati nze ku lwange ne mmanya nti waliwo ki buyambi yes mwagala mbawo omwana naye lwaki munzijjako obujja waki mulinga muli abawulira nti mwetaaga baana nze olwokuba njawukanye ne mutabani wo nze abaana kasitama banzijjako you're going to be satisfied nze omukazi ne bwensiga nga ntambuza bulamu bwange okitegeera that is a reason lwaki nagamba nti kati kasampulidde maama kyaŋŋambye sooka enkite olwo no Haaji akyali mukomera okitegeera simanyi oba emboozi bajja jjiga naye baze bagifollowinga bo bajja jgitegeera kati Haaji ekyamuvisaayo okwogera nkyali ku kitiibwa kya muzadde okwogera wano kuno okusembye bwe yamulaba video gye wamukwata yes Haaji yagenda okuvaayo nga mwami Damira Sadaati amaze muweza audio eyamuprovoking nga naye okuwemulamwe kuli sagala olina bujulizi sagala byanjwanjwa wano mukwano tewali buzibu owayiriza omusajja nti yavuma taata we ate nga tamuvumangako audio njina bulungi nnyo najje kuzanyira naye nga sooka ogizanyi alo ssebo ngyebale mbadde mbasaba nga bwe twabeesonyiwa mutwesonyiwe gamba muwala otaddamu kkubira bantu bange masibu nga bagamba nonsensi we ebikwata ku bulamu bwange tebimukwatako nga nange ebikwata ku bulamu bwe bitankwatako ekitugatta kiri kimu baana looya yabawandiikira ebbaluwa n'abategeeza kye nali njagala okukola n'abategeeza nga ennaku z'omwezi 2 nali njagala kutwala mwana oyo temwaddamu looya ne musirika mulowooza nti nno abantu buli dakika bagenda beeramu oyo katemba w'okwefuula abantu nti nno tetutegeera kye tukola ndi muntu mukulu bwe mba ngambye njagala abaana bange mba njagala abaana bange bwe mba mbaweereza message ne mutagiddamu ekyo mba nkitekeddemu abantu abakulu bwe mba mwagadde mukole kye mulaba nti ekirina okukolebwa ng'abantu abakulu bwe mba temwagadde mukireke wabula muwala otaddangayo okuweereza message omuntu wange yenna ezo ez'ekisiru musimanyi state house nonsense amanyi what is state house? What is state house? State house. Nebidanga mukatemba state house. State house.
mugamba agenda aleete President Museveni. Mulekeraawo okutufuula abantu abasiru, mulekeraawo okwesiriwaza, mulekeraawo okutufuulira ddala abantu abasiru. Taddangayo bwe baba bamugamba nze nina abaana nze mbalina, taddamu okwasamira omuntu yenna. Gubeere gumena omulundi ogusemberayo ddala. Ensonga zonna zitambuzibwa ba looya. Looya yamuweereza ebbaluwa n'amugamba nti nno omu ku babiri twalina okutwala omwana obutasukka nnaku z'omwezi 3. Ne mugamba omwana alina mutwala ng'ennaku z'omwezi 3. Entambula zange tezimukwatirako ddala, taddamu n'okubyasamirako kubanga tebimukwatako. Alina kukola kifaatagana ku baana, talina kubuuza yatambudde atya, nakoledde ani. That is nonsense. Ebyo tebimukwatako. Abuuze ekikwata ku baana. Ekikwata ku baana namugamba nga 2 ngenda twala omwana. N'agaana. 3 lwabadde lwaggulu teyatutte mwana. Kati kooti ejja kutulamulira, tewali buzibu. Naye taddayo, takiddamu. Sibadde nti ngenda kuddamu okuweereza oba okwogera n'omuntu yenna. Wabula kirabika oyo musiru tamanyi waalina kukoma. Taddayo. Nga bwe nabwesonyiwa bw'aba neesonyiwa. Aleke ekintu kimu, bw'aba alina ensonga yonna gye yeetaaga ku baana. Looya wange nze waali essaawa 24 amuwandiikire nga nange bwe mbeera muwandiikira, full stop. Taddayo okuweereza oyo nonsensi w'embunno. Simanyi State House kali ama okummanyiira. Taddamu okumanyira famire yange. Kikome. Oba abaana gye bali mu famire yaabwe, oba bali liddawa yamanyi. Oyo bamutwalawa oba tamututte, amateeka gajja kumulamula. Kuba already kooti yayisa ekiragiro kyayo kye yayisa k'oyo omwana. Ennaku z'omwezi 3 nze zenninze ziggweko, we ziggwako era ngenda kitwala mu kooti wano bakiregisitalinge, full stop. Siddamu kayana n'abasiru yamanyi. Ebyo by'okuddangaawo ne mulowooza tugenda kuddangaawo tutandika okukomberera amannya abantu byakoma. Taddayo. Kyebawuunize ate kye kiba kisembayo, taddamu. Nkitegedde Farooko. Tubasanga busanzi, ne tubasiima, ne tubaleetera bakadde baffe. Naye ne tutamanya nti biba bikyuseemu. Kati njagala tutandikire we nakoma naawe. Mu kooti baŋŋamba mulina okulipootinga mu kooti. Okay, kyali kitya? Kuba awo twasigala ne mugenda mu kooti, ku saidi mbadde sigifuna. Twagenda mu kooti era ebintu twagenda mu kooti. Kooti eyasooka gye baatusookera ddala jukazi be bantwala mu kooti. Mwami Damu yantwala mu kooti. Kati nze bwantwala mu kooti ng'ebintu engeri bitambulamu byalimu omwami gwe bayita Kalumba Nuuwa. Omwami gwe bayita Kalumba Nuuwa ng'alina engeri gy'akolamu ebintu bye, yalimu ebwekifere bwe baŋŋamba. Mwami Kalumba Nuuwa teyali lawyer, nga yeeyita lawyer. Wamukolako ne interview, he wasn't a lawyer. Era ne wali talinnyangawo. Ne Nateete tulina ebintu twamutegeerako bye twewuunya. He wasn't a lawyer, he had never been a lawyer. Nga ne lawyer Sarah yennyini agamba nze gayi mmanyi nga mukwano gwani. Gwa Mwami Sadat simumanyiiko nga lawyer nti nkola naye. Kitegeera. Kati era yo mwami yakuliranga buli ekyakolebwa ng'ekyakavuyo. Kalumba Nuuwa yali abaddeko Sweden. Yatugamba yali abaddeko Sweden, that guy. N'okuba yajja ewaka waffe wano ng'ayogera naffe nga tumanyi kumbi yalinga yali azze otutuka tumanyi entegera yaffe ebiki bye tulowooza ndowooza asobola planning omuzannyo gwe. Beyoke bajje bakomewo nga jidde mu kiti kirala kuba bojjukira hajja tiyagambako nti namuggulira nga nze omuntu gwe nkola ki gwe mmanyi nga simanyi bazze kunkolako kavuyo. Okitegeera. Kaakati tugenda mu kooti esooka nze najjanga nzirayo. Kati muzayi wange wano omwami Haji Musa Damu yanabisigalamu. Kati Council Farouk n'amugamba Haji kooti tulina ogivaamu kuba omulamuzi ebintu byali mu kusala si bwe birina okuba. Asala atya omusango n'abaana tasose balako mu kooti bwe bafaanana. Ye n'asaba obusazi mwasazeewo kubanga Mwami Damu yasala ati yasooka asaba full custody. Full kitegeeza omuntu alina obuvunaanyizibwa ku mwana ali ogwo omu.
jukira afa amateeka n'afa olumu tugamanyiiko Faruku gwenga mama bagenda okujjako abaana bo either oba olina ebyembyo ne byobakoleramu ebitakkiriza omwana nakulaba oba either you're drunkard oba waliwo n'ebintu ebirala ebyesittaza nga byesittaza nnyo nga ddala mbutuufu omwana balina omukujjako mu custody bakole ki bamutwale weebale byonna oba oli drug addict obeera ku njaga okitegeera kwakati ze nkola mu baana we know things that ebi happening nga DCF negera nebakimayo okitegeera kakati haji ne balina gye bamutumeeyo gye yagenda omulamuzi ono yagulimu ne bamuwawaabya yalina musajja ne bamuwawaabya omulamuzi ne tugumujjamu then omusango ne baguwa omukyala yali mukazi omukazi ye n'agutambuza fairly n'atugamba yinoze yababuuza ddala kisufu nsonga kye bagisaako omukazi abaana be nga n'okubalaba mbu babagalanina balabira under supervision mbuni wembawo balinga oba wa sister we oba wa maama we nina kugenda nembalabirawo nenvaayo sikikyakirizibwa ndowooza babeerako nabo bwenti omukazi n'abagamba tikigenda asoboka kuba tebaali balina nsonga zibayinza kumpaako ekintu kye basinga okulumiriza kyakuŋŋamba nti nno natta omwana wange eyafiira mu accident ku express highway eyo accident yali so viral kubanga naye ngena afiira mu baganda bange aba bana naye nze natawakala omutima gwange nakkiriza Faruku ajali ejja nga Allah akkiriza Faruku osookera nga oli mulamu ngera abantu tulaba weeyagala naye nga malayika mawutu ekulinze saawa yonna ekutwala so nzaani agenda okubeerawo mpakanye ebigambo byabwe byebakola ki byebakyannumiriza kuba osanga obukkiriza bwabwe buli wee butyo ti ndabika nze yavaako okufa kw'omwana wange kuba bakirumiriza okitegeera buli yena gye bagenze ku masomero g'omwana bagamba mbunze oyo omukazi gwe mwogera naye yavaako n'okufa kw'omwana naye ate omwana gwe boogerako wange nze yakera ku makya nenzikiriza nti muzaale nga tewali muntu akoze eki amaze kuŋŋamba ne neesayirawo nenzaala bulungi nnyo omwana wange n'abeerawo Allah n'amumpa mpaka myaka 2.5 kwe yafiira simanyi lwaki bannugera bannumiriza nga bagamba nti oyo gwe mwogera naye mutemu kitegeera yes era audio z'abantu bamujja ziwulira nga bakyewunya nti family eyo evaamu eti ekigambo bwe kityo kitegeera so omukazi mu kooti omukazi oyo abyogerako bulungi nnyo Faruku amala okubyo kati side ya Sadat ekomawo egamba nti twagala joint custody okiwulira ndoze bamaze omukazi tagenda kibayinga ekyaki omulamuzi tagenda kibayinga ekyafuulu ne bagamba omukazi tukiriza bagala joint custody ne bankubira essimu kanso wange Faruku nanga nalina balooya babiri Faruku ne Friday ne bambuuza ekya joint custody kyo ne bagamba ekyo bujoera kyenjagala kubanga abaana mwabazaala aba nejjaso okuwayawukana n'omuntu igo yagijje mu nsonga zaki z'abaana abaana baike n'eddembe lyabwe bwe balikula balimanya nti byaliwo mama ne tata ne beeta byomwali bibye kitegeera kuba nze ya from day one yali program yange nze ngamba nti omuntu ono yavuddeko ensobi ezituleetedde okwawukana maybe ajja kitegeera mu bwongo bwe naye ate like till now ngi story gyenagera mujja kitegeera waki till now omuntu ono akyalina obufiyo ye bwakolanga ye kati kooti eyokubiri omulamuzi n'asala ebintu ffenna twakkiriza ekya joint custody batutadde ku Zoom twali ku Zoom bamuwadde chance yayogedde nze wemba njogera nnyingirira like ng'akozesa n'engeri signs ezibanga ezivuma omuntu like okitegeera twoyogera naye nga buli kyoyogera akuyingira era omulamuzi nze saaliyo mu kooti naye abali bagamba omulamuzi yagamba ntegedde omuntu aliko obuzibu ye ng'omulamuzi nagamba ne Zoom bagijjeko yes kati baddako ne bagendera mu kooti nga yebaddayo omulamuzi n'abagamba n'atusayira byomu byagenda okulanga era naye nga nze yaŋŋamba oli mukazi wabula we are not forcing you otuule nti wakulabira abaana obaki wabula njagala omutima gwo gwe gwagusalawo okikoye kweyagalira nti wekuba kuweera abaana nawe you can contribute naye ng'oyagadde nga you've said nti yena ngenja kola ki ngoya tetukukaka ffe wano mu kooti tetukukaka amateeka gano we gagamba ndoza abe gagamba omukazi kwa yakilumizanga nnyo nti omusajja gwe alina olabira abaana bo omukazi bw'abanga naye akola ng'alinako kasente akatono asobola okukwasaganyizaako kyamanyi amaka g'abantu abasinga kati amategeevu that's what they do sinza laba nga bba wange amenyeka n'abaana nga baffe babiri nenga namuyambako kubanga muba mutegeeragana olaba noono gwoba oyawukanye naye omugamba bwe ziba ziganye
nsobola zokunyigirawo fe tujja kola ki ndekigeza mwayawukana musigala ab'emikwano cause baliwo abantu waliwo abantu bangi abayawukanye naye ng'ate abaana bali babacoparentinga bulungi abaana bali wakujjawo it is okay time ono weetuuka nabo it's fine yes kati ng'omukazi nze babimuuza ngambagamba sikinaako buzibu kale buzibu bwali ku school fees ng'omwami agamba nti bakola 50-50 school fees yes omukazi n'agamba nno tekigenda kusoboka mwami ddamu yaweerera abaana bo judge bw'agamba yes judge bw'agamba kati nze nno natuuka ne time ne ŋŋamba bw'awa odi abuli nti ekimusibye obanzikirize kiveewo school fees yes naye nga ate weewunye nga ebintu ebimaze okusalibwawo nga baagala ono nakatwe nze omukazi yamunkwasa obuvunaanyizibwa bwonna nakato yaliwa nakato omuto yasigalawo yes kubanga waswa yafa yafiira mu accident yogebanga munatemula kati nangamba oyo omuto gwagenda okuba obuvunaanyizibwa ko requirements ze ne school fees ze because bona abeera wano Uganda oba olina omuweerera requirements ne school fees nga byani nze nakato ebya nakato nti byange ono America yes nangamba bali ababiri abana-Uganda contribute yambuza requirements are they okay for you ne mugamba yes kiri okay nangamba bombi abaana mbasasulenga requirements tata abo yasigaza just cha fees bali ababiri abana-Uganda kati ne mugamba nze it's very okay sikinaako ki buzibu era ne wanaba asikatidde I'm willing to help era azijukirako ne muzeeyi wange yankubira essimu nanga Sherifa ebintu bino bakutaddeko nga ffe tulaba tebye ebingi kubanga obwogamba nti requirements z'abaana nga nazo zabbe ennaku zino bwogamba nti bali ababiri requirements ozitutte ali noono fees ne requirements obitutte tukwe tulabanga teggwa batutte ekinene ne mugamba taata haji kiri okay to me because I know I can do it era ne taata waabwe wabalemereddwa nga bafunyemu ebimukutte I'm willing to help yes ndi willing to help abaana baba bammwe mwemba mwayawukana ensonga zate zina zibakwatana nja kubonaabonera mu dduniya ate mwembe Allah abawadde obusobozi ekyo mukikola ne kivaawo anti nanga tewali buzibu faruku koti ey'okubiri twagivaamu onagera kusonyiwa mwamu koti ey'okubiri twagivaamu ng'ekya fees kyekiganye omukazi n'alaba nga asala ti amuwanvuya nnyo natukanyuga mu ofiisi ey'okusatu eyalwesembayo kati fa ofiisi ey'okusatu gye baabisalira ebyo byonna ne tukkiriziganya school fees owoono mu America yes then bali abali local school fees wa musajja requirements koti yabasalirawo somero lyemwina kugira kati yo omulamuzi yakisawo ng'amanyi nti nno wabazadde emutuka kweyo conclusion kuba yateekamu obwayiro bwonna ti abaana basonge bagendako mwina gateesaako mwembi babiri yes kubanga kati oli ayinza oteewo omwana gye tojja kusobola okitegeera naye ate fe alhamdulillah obusobozi bubaddewo kati n'agamba ekyokubiri dadi waabwe alina okukwata abaana bombi kuba yali yabaawula amasomero alina okukwata abaana bombi n'abassa mu ssomero lyerimu era nga ffe tumanyi gwe mulama gwe tukola ki gwe tugenda otambulirako ne batuweeza n'ebipapula ne tusayininga kasitode eno ng'eri etya nze ngenda kuyanga n'abaana mu holiday dadi waabwe be nabo nga bali mu kusoma abali loko cause nakato had to travel to go back naye nga nakato akawaayiro ke kali nti alina kuba nga gwe maama gwamututte oba taata nga yamwekimidde si kutuma muntu okumutwala mu America yes taata yalina omukima oba maama gwalina okukola ki omwetwalira era nze kwa ebiwandiiko bya nakato nze abina buli kimu everything passport biki byonna kyova taata we muzile stories yayagala nnyo alimbye embase mbusimanya passport yabula ndoza nga yagala processingira ebibye okitegeera bo ne bajja bakola okunoonyeza kwabwe ne passport ne bajjako bagikubya ebifaananyi byonna byaliwo mu interviews yez'emabega byonna embaza ebiina kubanga yaleze okukima bujulizi ate yekenyini nga yagyesindikira byonna babiina so kati era nze nange kenyini siri mukazi musiru kugamba haji kwata ebintu bya nakato obiwa omuntu nga si taatawe nti amutwale naye nga tomala juka bamuleeta gy'oli oba mulalu okitegeera bagamba nakato ono mu America ennaku z'omwezi aga nze yazeesabya nno nozeesabira ezo ennaku z'omwezi cause nali nkimanyi nti I'll be in Uganda by that time ennaku z'omwezi nga 3 omwana atwalibwe sagala nnyo genda ntambula z'oli mwami kuba nali nkimanyi nti by that time ajja kuba tasobodde kujjawa
Uganda. Kati jjukira mu Faruku baba signing manya nti kooti ewedde mba mulaba mufunye buli omu obwenkanya buli omu afunye kyayagala kozi mu signing ziba signing ebiwandiiko through DHL I signed ne dadi wabe ne bamusindika ndoza naye ku sign dia naye na signing kitegeeza kooti finalizinze mwenna mukkiriziganyiza n'abalamuzi bonna ne basayininga ne baloya bamwe ne basayininga. The case was closed on July 3rd this year. Gundi shelters abaana accommodation biki ebyo byonna byalimu bulungi nga wabisoma na mchapula kya Haji nti abaana holiday badde wa mama. Yes mukusoma bakole ki badde wa mzeeyi era fena twabikiriza because twalaba nga biri fair. Okay. Abaana babeera ku masomero buli muzadde alina kuba ne access ogenda ki okugenda okubalaba nga byonna biri fair. Kwegamba ebintu bina nawe byolaba nawe Faruku n'otunula nga siggwe nga omusango tolina we gukwatirako n'obitunulamu n'okkiriza okitegeera ng'olaba buli muzadde bamuwa joint custody kwegamba ko yadda ekintu ekimu joint custody nga bw'erina okuba. Mwava mu kkooti mwenna nga mukkiriza. Of course Faruku we signed. We all signed. Kati ngena akunyumiza nze we natambula okukomawo. Actually nagenda okoma so achenga koti yakagwa bawereza Haji ekipapula kino nakoze mwezi July nga 8 baba mwezi ekipapula Haji nga bamugamba nti baagala dadi wa mwana ati mutu making okubeera aware nti nga nakoze mwezi August nga 2 agenda kuba atwala omwana okitegeera kiki n'ekipapula 8th July koti yagwa 3rd July bakiweza 8th July. Omwana bali balina omutwala nga 2 August 2024. Bulungi nnyo. Era kiwandiiko kino kitegeeza kya Sadati baloya ba Sadati bakiweza Haji kubanga kooti yabakkiriza omu ku babiri yalejjukira nzalina ebiwandiiko bya Nakato byonna era bakumutwala. So what happened next? Lwaki mwamumma omutwala omwana? Tetwamumako mutwala. Nakujjira zali nakuza mwezi July nga 3 kooti neggwa nga July nga 8 ne baweza Haji ekipapula then July nga 10 jjajja wange taata wa Haji lwe yafa Allah n'amujjulula era obola bano Haji yampeeza kabuliye nga nakuza mwezi 13 just bano bali muddu wange okuzika kwawedde nako oluvannyuma nampeeza kabuliye nga bagenze mu kyalo koyira yedduwa nangamba jjajja otwamwe basizaawo 13 ogw'omusanvu 2024. Yes. Okay, July. Wano nga tuli jjajja waffe twawanganga naye wano nga wabeera naffe bbanga lyonna kuva mu buto era naye siri omwana akole ki nti atwalibwe August nga 2 kufa 2 taata n'asaba atwale ki omwana naye omwana oyo alina otwalibwa taata oba maama muzaala. Thank you omulamuzi yabigoba tugende maaso era kyova n'omulamuzi kwe yavanga agamba newezi n'aba ssente tayagala kino kirimu nti ssente ndizikurosinga mu ba third party. Okay. Kati bwana Sadati n'abawandikira ebbaluwa nti agenda twala mwana nga July nga 8 tetwamumuma nkujjira Haji ankubira essimu nga bampeeza n'ekipapula bangamba nti August nga 2 bagenda kuba omwana bamutwala. Haji mugamba tata by that time nja kuba Uganda nja byekwasaganyiza nga nkoze eki nga nzize nkubirako Council Farouk mugamba abantu bano wandibadde obampandiikira. Farouk n'angamba amateeka gagamba omusango we guba guwedde nga gwa closingibwa toddayo buzibu tebwaloya gwakolere mbu kyoyagala olina kuddamu kukola ki balina process bo gye bayitamu mbugotogenda kuvanga buvi okuba yakukolerako ng'omutuukireko omusango we guba gwakola ki abamu nangamba n'abantu abamu tetuddamu ffena kubalaba okujja nga bazze mukuleetera keesi mpya ne mugamba naye kasita ekirungi nzijja nja kukola ki nja byemalira kati ataawo Allah ayisa olunaku lumu ate jjajja akola ki Allah amujjula ngamba Haji omanyi kantegeteeke entambulirewo nzija Uganda okitegeera era kwe kutambula n'enzijja mu July before end of July. Yes, before Farouk najja mu July nga gwako bali bamaze omuzeeka yafanga 10 kitegeza gojja before of course kubula kusonga jjajjange yali amaze okufa kyekindeeta kane ngamba kasita ngenda Uganda bira njja bikwasaganyiza eyo of course ne balo yanina kuddamu bupya buli kimu kyenjagala okutangaza abantu bakiteegere kuba yaga amafamily embu twamumma
omwana omutwala kyova ne audio yagikozesa amaanyi ng'agisindikira ani muzeeyi olw'okwanze nali mmazi kuba kati kangena kujjira lwaki audio yafuluma audio lwaki yagisindikira Haji gyagamba mbu manye entambula ze bikoze bitya yatusaba omwana atwaba mu mamikoze bitya Haji amala okufiirwa bava mu by'okufiirwa awo wonna ndoza nayisawo gyasinga wiiki emu nenzijja nenkomawo Uganda kati wemala okukomawo Uganda nemala okulaba ebyajjajja wange okufa bikoze bitya ekimala okuggwa nengamba muganda musista wange Aisha tugende tutwalire ku mwana ku ssomero owokomuzidaleni wa P5 kubanga jjukira najja n'ebipapula byonna nga mbiina kati nga nina osooka ntambule ne mbasomesa mutwalire HM ebipapula mbimuwe like bamanye ki ekigenda mu maaso naye nze nkimanya on ground nennakato nina omutwala ekyo najja oludde yes kubanga era kyekyankomyawo nengamba fakunangamba bwoba okomyewo data we nga etomusubira kubanga naye atambula kusikyaga byoga nnyo ebintu by'entambula ze nga naye utamusubira wakutambula mangu omwana gwa bakola ki gwa bamutula kasa buli kimu gwa kine ekiwandiiko go kitegeera kati nga tulaba omwana ku ssomero nzabiina byonna sijja byewakana nzabitereka kubeera njukira bwe baali bajjanga bato nze yabaleeta okitegeera kakati nkwata tugenda ku ssomero nkola naye appointment yanzikiriza omwana tumulaba byo byonna tuli mu July tanaggwako omwana tumulaba twogerako naye ekyemungu nasooka namuwa bipapula byava mu kkooti kubanga omwana sinze yamutwalayo ku ssomero famire ye yamutwalayo nga njagala afune wava alyoka akkirizo nzo sinkana omwana wajjukira Faruku omwana gw'otwatwala ku ssomero abantu bayinza okutya n'okuyitira omwana tebategedde gwani yes yasaba ID yange nenjimulaga n'ebibwandiiko namanya nti ddala nze kituufu nze mama wani w'omwana ni mwana ne bamuyita ne class teacher we era omwana yali bambi happy kali very happy okundaba nekambuzaako nekangamba nebyekangamba ebyokundowoozangako mukadde kandowoozaako nnyo mami biki ne tunyumya mula having a conversation nga tuli mu office ya HM tetwavaawo naye nze ngamanyi kyenneewala kugamba nti oba omwana namufulumyanga maybe nemupokera ebigambo kozi bamama abamu babikola oba batata abamu babikola namba nga yayawukana n'omuntu naye ng'asobola okuza omwana ebbayi n'amupokera omukyayo omuzadde omu Faruku, I'm already working with kids. I know what it means omwana omutraumatizing obwongo ddala age eyo myaka 6 ku myaka 12 abaana bagetinga so traumatizing abazadde baawukanye kubanga bo tebamanya mwe buli kyemukola ekibi kikubabbo golowooza olumya musajja naye ate olumya mwana golowooza olumya mukazi naye ate okola ki olumya mwana ataabirimu kati nga HM nze mulekera bipapula nga nvaayo nga mugamba ina ensonga eyo ndala nti nze okusinga ekindeese njagala requirements nga wokyabye mu kipapula nti nze agenda ozikolaje ozikwasaganya HM najjayo akapapula n'apandika nti fees ziba bweziti requirements ni sente zaazo ziri bweziti nze nenvayo ng'ekyange nkitegedde era omulundi ogwokubiri ogwanzizaayo gwali kulaba mwana nakumanya nti nno bagenda ku trip kwe kusasula ezo sente za trip gye bamugana okugendako naye ate munaisomero wezalaba interview sente bazinziriza Haji bwe yayogera bya interview tata yamukubye esimu ayombye omukazi ajja ati awo ku ssomero bikoze bitya sente za trip eno kuba gwangambe wa requirement trip egwa mu requirement trip egwa kati nze nakikolanga maama kuba yangamba nti yagambye dda ku taata naye taata ate tannaba kusasula trip money part of school fees over trip ebera requirements nze konze I don't know nze nganze nasalawo obusazi n'enkikola but bananga mutuyambe kumaba school fees is requirement is part like a trip is part of school fees or part of requirements. It can still be a part of school fees nga omuzadde yalina kikola taata naye nze maama obusobozi bwe mbambu yina ng'era nsazeewo kikola nja kikola school fee no trip vera is it requirement is it so to me but the school fees what is school fees then school fees simanyi Farouk sijja bigerako sijja bitegeera nnyo wasasulanga omuzadde nasasulanga omuzadde ndio banakugamba nti omwana osasula kulabisa ate oli Farouk nze sibiina kwa ne wena nsanze nga mubanja ekitundu kya school fees nani kisasudde n'osasula gundi trip yali yasanemba ana 5 omwana natakola ki teyagenda isomero ne ligamba litya ze omusomesa mwawuya audio ye Haji gye yateekayo nga njugira n'omusomesa omusomesa n'agamba tata yamukubye essimu n'ayomba n'ayogera ebigambo bingi nnyo omukazi mwamukiriza mutya okulaba okujja okulaba omwana good enough nina ne audio ya HM bwe namukubidde wano mu third term mujja gyewulirako what happened that
omwana bamukyusiza essomero mu third term eno just because nze maama nagenda ku ssomero ne mulaba. Kooti teyakukkiriza kusaalimbira ku Faruku masomero? kooti yanzikiriza okugenda ku ssomero. Ipapula wakisomera abantu wano ku bintu bya Haji nga Haji akuyise wakisoma from A to Z wakisoma ekipapula nga fe joint custody Faruku kitegeeza mwenna abazadde omulamuzi amaze olaba nti musobola okwakisesinga abaana era n'abakkiriza. Fembi twasayininga ne tukkiriza ne holiday yonna yaggwako nga tebabaatuwadde baabagaanira. Holiday ya second term yonna babalemera and I accepted. Okay. Okitegeera. Kati ku ssomero ate omwana mwamukyusiza? Si nze yamukyusiza. Faruku tonfuna bubi. This is third term. Yes. Family ye yamukyusiza. Taata we ne baganda be oba ne family ye be bamukyusiza. After omwana obagamba nti ndowooza mama yakola ki? Yajja n'akola ki? N'atulabako. N'andabako ku ssomero kuba ssomero yekka. Wayogeddeko n'abakulu b'essomero? Yes, nayogeddeko ne HM. Bo bagamba ki? HM nayogera naye. Naye Faruku saagala bantu bagambe nti oba mpaayiriza ya. Third term omwana gwe bataataaganya. That's why nze kitegedde. Nga talina na kikyamu kyakoze. Olina kuyimirira gy'oyimiridde n'otandika kutuvuma twalikola ki? Baayogera ebintu bingi. Bannange. Nze sibeerangako mu experience yange yonna gye nsomeseza abaana emyaka abiri sobola kubeera mu nso. Nsomeseza abaana ababa profesa, ababa minisita, ababa MP. Bannaye onansonyiwa nsebo nkwetondera ku ngeri wawukamingamu bulungi nnyo tewatuyisa bubi yadde era ng'otwa listening ear mu office tetulina kikyamu kye twakola bannaye. Okutuula awaka ng'omwana azireyo omwana ne bamubuuza maama we yadde biki nze saagala kumanya nti aba agambye eki. Ali mutuufu towamuggyako muki? Sina kyennakola yes. Ebbaluwa byonna ebya kooti nabikuleetera yes. Erina bwe nabituma. Yes sebo. Kakati ebisigalidde oba bajjawo omwana nga bo tebali basanyufu boogeredde essomero. Essomero si ye mwana yekka gwe tusoose osomesa wano. Abaana bensomeseza abavuddemu ne bagenda abazadde abampa ekitiibwa n'essanyu na biki. Nkwetondera ssebo. Nkwetondera ku mbeera gye bakwesaamu kuba ku sayidi eyange sikirinaako kintu kyonna bambi. Ne class teacher w'omwana baamukubira nga bakola ki? Nga baayogera bingi. Waliwo n'omwami eyali muno mu Uganda oba mwannyina wa ebiki ez'ensonga. Tetusobola kubeerawo nga ffe tuddamu kwerumaluma kukola ki buli ono ani akola ki? Essomero omwana yalirimu ng'akola ki? Kuba ne class teacher yajja n'ambuulira sitole nnyingi. So ensonga ku ssimu ziba tezisobola ki? Amasomero mangi mu Uganda webanga balonda nga bakola ki? Kuba ffe essomero omwana bw'atuukamu alina kusomesebwa. Ate omusomesa amusomesa si abeera maama we, si abeera taata we, si abeera ssenga we, naye omusomesa abeerawo okusomesa buli mwana abazze mu ssomero. Ali mutuufu. Mami nkwetondera mukama wange kuba byaddirira buli kimu omwana. Sijja kwemera badde sikimanyi nti omwana baamukyusa ssomero era nze ntegedde kati era kwe kukubira nga njagala kumanya oba gyali. Kakati nalina okusirika somesa abaana abateekeka okubeera mu ki. So ezo obutakwatagana obuliwo obutakola ki. Naye ate omuzadde noba kiki oba tetaganya mwana kati ino third term era omukyusiza essomero olwo naye byonna akomekero bya mpakati. Bayogera ebigambo bingi. Kuba bayogera bagamba yafiirwako omwana era bo wali koozi kikyonsonga tebakweta. They talked a lot of so many things. Naye omwana yafa kyewunyisa wange siri katona nti nzatta abantu bannaye. Omuntu watukira okugamba ebintu nga bwe bityo ki? Ene omwana bamuzera bamuzze batamuzza bagamba tubamazeemu amaanyi kuba kyetukoze eki.
ebyo nayanzanya sebo kubanza n'obutankubira simu jjo kali wangamba nti oba oyinza okunkubira oba kubya satula like that birthday we were in your office kuba omwana amutuwanga ate tumuta ne bwetumutuwala nga mu office wetwogera ne tumuta n'agenda ne ticcawe munange saategera nkola kintegera yawe gye baategeramu bitu ebisigadde reach them out kale sebo nayanzanya kuntegeeza onatusonyiwa kwetongo kula omwana wange kuwaffe tuwatuyisa bubi kireke bulesi byebyo byewalaba byewe basalawo okukola tewali buzibu nayanzanya sebo Global Events Canada ikutusako second edition ya International Conference ku Healthcare ne Social Work nga kuluno tutunulire Integrated Health ne Social Care System ngeri ku mulamwa gwa Health in a Social Perspective by international delegates mujja kusasula Canadian dollars 4 ate ba local students Canadian dollars 2 conference ene gine kubera mu June nga 2 paka 2025 mu Toronto Metropolitan University enono International Conference eriyaniriza buli omu okujja okwewandiisa nga international oba local delegate era ng'okwewandiisa kati kwatandise dda ku www.eventbrite.ca/international conference on healthcare and social work 2025 era nga tickets ozifuna okuba +137288986 oba +1647852 85728.